wabaddewo obunkenke obw'amaanyi mu kibuga ky'e Bukomansimbi mu kiro ekikeesezza leero. Omuliro bwe gukutte ekimu ku bizimbe mu kibuga wakati era ebintu bya bukadde na bukadde bitokomose. Omusasi waffe Mbaraka Sebufu Junior abirina. Ekizimbe ekikutte omuliro kiyitibwa Highway nga kibaddeko eddwaliro, ekifo ekisanyukirwamu n'amaduuka amalala. Era poliisi esanze akaseera akazibu okuzikiza omuliro guleke kusaasaanira bizimbe birala. Sipiika wa Bukomansimbi Town Council Semanda Medi atubuulidde nti omuliro we gukwatidde ekizimbe kino ng'abamu ku basuubuzi baggaddewo dda era emmaali yaabwe yonna etokomose tebasigaza kantu. Kino beri kyaddi enkoko kulya nayo pub omuliro ogusinzidde okukwata sawa nga 6 omuliro gutandikidde okukwata omukazi wano bamuyita musawo okulira n'edduuka ali musawo likutte omuliro byonna byonna bibaddemu ebintu byonna ne bitotomoka abantu obuzibuzi okubavudde ku masannyalaze bintu byonna byonna biyidde ne balirwana bannayibabe byonna ebintu biyidde. Manyanze Semanda Medi Speaker wa Bukomansimbi Town Council enjega egudde mu kibuga kyaffe kino ekya Bukomansimbi oluvannyuma lw'omuliro okukwata ku kifo ekimu kali kiriniki akamukyala mulongo. Ssentebe wa disitulikiti y'e Bukomansimbi Fred Nyenje Kayiira ye awanjagidde gavumenti disitulikiti ye egidduukirire n'ekimotoka ekizikiza omuliro kubanga poliisi esanze akaseera akazibu ng'ekozesa mmotoka z'abatuuze ezisomba amazzi okugiyambako mu kuzikiza omuliro guno. Ku mulundi guno poliisi, abakulembeze n'abantu ba bulijjo bakoledde wamu okulaba ng'omuliro baguzikiza obutasaasaanira kibuga kyonna n'amaduuka amalala. Kyokka era basanze akaseera akazibu anti babadde tebalina bikozesebwa kuba Bukomansimbi terina poliisi na bimotoka bizikiza muliro. Biva Masaka ng'ate nti n'eby'e Masaka we babikubidde nga byagenze ku ngendo ndala. Guno si gwe mulundi ogusoose nga Bukomansimbi efuna akabenje akanene ak'omuliro. Buzze bubaawo nga naye ebikozesebwa bitono. Ku lwa CBS FM ey'obujjajja Nantasingwa, Mubaraka Sebufu Junior, ndi Bukomansimbi. Abasomesa ab'amasomo ga arts mu masomero ga gavumenti aga secondary abeegattira mu kibiina ekiyitibwa Uganda Humanities Professional Teachers Union balinnya mu kyoto nate bajeemedde okusaba kwa minisitule y'ebyenjigiriza ne bakalambira nti si baakudda mu bibiina okutuuka nga gavumenti ebongezza omusaala nga bwe yabasuubiza. Wiiki eweze ennamba nga abasomesa bano beediimya akeediimo kaatandika nga 6 kyokka ne kabuutikirwa ennaku enkulu ezaaliwo omwali olunaku lwa Idi n'olunaku lw'abazira olwo nabo mu butongole ne batandika okwediima nga 10 ku Lwokubiri sabbiiti eno ewedde. Abasomesa bagamba nti we lutuukidde leero ng'ebitundu 7 ku buli 10 ku bannaabwe abaagala enkyukakyuka babeegasseeko era balina essuubi nti sabbiiti eno etandise weneggwerako nga bawezza ebitundu 9 ku buli 10 kubanga waliwo abamu abakyatiisibwatiisibwa. Sabbiiti ewedde minisita w'ebyenjigiriza omubeezi avunaanyizibwa ku matendekero aga waggulu Dr. Jesse Muyingo yayegayirira abasomesa bano bagumiikirize kuba gavumenti ebalowoozaako naye okusoma embalirira naye nti bakyalina bibakkaanya era ensonga yaabwe bagirowoozaako nnyo. Njagala kubeebaza abasomesa abo kubeera bagumiikiriza era nenyongera okubasaba bongere okubeera abagumiikiriza obudde bujja kutuuka ensonga zaabwe gavumenti ezikoleko nga bazaagala zikolebweko. Gavumenti malirivu okutunula mu welfare yaabwe n'ebintu ebimu bamanyi nti ekonomi yaffe tetulina ssente zitumala kwekusalawo okugenda tubikola in a phased manner tubifeezinga kati ng'egyo ssente bagala okubongeza kati tuzirina. Wabula Akelo Topista pulezidenti w'abasomesa bano mu mukago gwabwe agambye nti ku mulundi guno si baakussa mukono okutuusa gavumenti ebawadde kye bagibanja.
the budget has been read and we were not captured. But remember, for us, we have commitments that they had written for us. And to be honest, I am so glad that one of the newspapers has already pulled it out very clearly for the public to see that in the ongoing financial year, which is ending in this June, we were captured from the work plan they were using for enhancing the civil servants. And they diverted that money. That money is lying somewhere in the budget. That is one. Then number two, we have record from public service. Even the ministry is aware. Abasomesa bano baagala bongezebwe omusala gwabwe okwongezebwa beba beetaaga obuwumbi 8 okuteekebwa mu balira y'eggwanga. Nakulotewo Pista agambye nti bagenda kukkiriza muntu yenna abajja ku mulamwa. Ebyo nga bikyali bityo n'abasomesa mu Bendobere ly'Emubende balangiridde nti beegasseko eriimo kano bagamba nti bakooye embeera gye bakoleramu. Omusasi waffe Ssebuufu Baana ba Kintu ayogeddeko nabo. Abasomesa mu Bendobere ly'Emubende abasomesa amasomo ga arts nabo beegasse ku bannaabwe mu ggwanga ne bassa wansi ebikola oluvannyuma lwa gavumenti okulemererwa okubongeza ensimbi z'erudde ng'ebasuubiza. Ebbanga lyonna bano bakulembeddwamu Mugenyi Andrew ng'era ono ye coordinator w'ekibiina ky'abasomesa eky'eggwanga yonna ekya Uganda Professional Teachers Association era ng'ono ye muwandiisi ku lukiiko olw'ekibiina ekigatta abasomesa mu Bendobere ly'Emubende ng'ono asinkanya ab'amawulire akawungeezi ka leero mu kibuga Mubende. Naawe era nabo bagenda obutaddamu kukwata nnoni. Mugenyi annyonnyodde nti gavumenti erudde ng'ebasuubiza okubongeza ku nsimbi nabo babeeko kye beekolera n'okukolera abantu baabwe ab'omu maka enkulaakulana naye neerema bwe bati kwe kusalawo nabo okussa wansi ennoni basobole okulaba nga balwanirira eddembe lyabwe. Mugenyi annyonnyodde nti kyennyamiza okulaba nga abasomesa abasomesa amasomero ga sciences babalowoozaako kyo kyansusera ne babawa ensimbi ennyingi ennyo ddala ezikubisa zaabwe ze bafuna emirundi egisukka mu gumu. So nga bonna batuula mu kibiina kye kimu era emirimu bakola gye gimu n'essaawa bakola ze zimu ekintu ekiraga okubasosola. Mugenyi wano wasinzidde n'akubiriza abasomesa banne bonna mu kitundu kino eky'Emubende omuli districts ey'e Kasanda, Kyankwanzi, Kiboga, Mubende, Mityana okulaba nga bassa wansi ebikola basobole okulaba nga balwanirira eddembe lyabwe. Kubanga gavumenti etaddewo embeera mbutuufu ng'etutuusiza ku kisenge. Ate ne gavumenti yaffe ekimanyi bulungi ti ssente tezitumala kyova abaffe abamu aba arts owa diploma afuna emitwalo 6 ye gijja ku akawunti ye. Munno wa science ezijja ku akawunti ye ng'ogyeko emisolo gya gavumenti n'afuna akadde kamu emitwalo 6. Wulira enjawulo eri awo bannange. N'ovaawo owa diguli n'abeera ng'afuna emitwalo 8 ezijja ku akawunti ye. Obumu okutwaliza awamu tuli bumu era amasomero yes waliwo oluusi abatafaayo kumanya bitambula bwetyo mu ggwanga biki naye era okutwaliza awamu tuli bumu. Ssebuufu Baana ba Kintu Kironde CBS FM Emubende. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyakukyusibwako Muna Herbal Mouthwash toddemu kulumizibwa mannyo ng'eddagala ettuufu weeriri. Muna Herbal Mouthwash talaba ku ndwadde z'amannyo zonna era n'ewaka lyetusenyesa. Muna Herbal Mouthwash musange mu pharmacy ne drug shops era yakakasibwa National Drug Authority nga bali wamu ne Baluswata Property Consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga. Va mu by'ettaka lyakulukuta ennyumba ya kyama basange ku ofiisi yaabwe Kyengera opposite Orange City essimu 070480 Omuvuzi wa bodaboda kimukakatako okukakasa nti n'entebe y'omusaabaze kwatuula nnywevu bulungi nga munnamateeka Frederick Ssemwanga bw'annyonnyola. Etteeka likuwa obuvunaanyizibwa okufuba okulaba nti entebe eyo omuntu kwatuula oba omusaabaze kwatuula enywedde bulungi nga omuntu tasobola kuvaako n'agwa ng'entebe eyo tenywedde bulungi. Singa aba traffic banaakola inspection ku bavuzi ba pikipiki ne basanga ng'entebe yo kwotwalira abantu eri yegeyege oba tenywedde ojja kubuzizza omusango kubanga omusaabaze gw'oli mu kutwala omutadde mu bulabe asobola okuvaako n'agwa kubanga entebe yo emutwala tenywedde. Era singa banasanga entebe yeyo ngetenywedde ojja kuvunaanibwa era osasule ssente eziweza emitwalo 10 eza Uganda mu buliwo.
Amakampuni ebitongole ebyenjawulo n'abantu kino bongedde okwewandiisa okwetaba mu mwoleso gwa CBS Powesa ogw'ebyafaayo era ogwengedde nga beesunga okubangula abantu ba Ssaabasajja ku ngeri y'okutandikawo emirimu. Omwoleso gwa CBS Powesa nga mwe muli n'entujjo ya Kyabasi okuweza emyaka 29 ng'eweereza eggwanga gubulako olunaku lwokka gugibweko akawuwo okwosa enkya ku Lwokubiri nga 17 mu Lubiri lwa Beene Mengo era akayisanyo k'amaanyi. Mwaba abeegasse ku mwoleso guno mwe muli aba Hayes Recruitment abatwala abantu okuba ekyeyo bazze okubangula abantu ba Kabaka ku ngeri y'okufunamu emirimu ebweru w'eggwanga egiri mu mateeka ate nga bayise mu mitendera. Aba Hayes Recruitment abasangibwa Erubowa mu mbeera eno basazeewo n'okufunira abantu ba Kabaka 10 emirimu nga bajagulizako Kyabasa okuweza emyaka 29 ng'eyugumya eggwanga. Bategeeza nti baagala kwe kwongera okusomesa abantu nga tebannagenda bweru n'okubalambika obulungi. Hayes Recruitment eyagala ne ba agent gwe ng'oyagala okubeera agent wa Hayes Recruitment bonna bajje mu Powesa. Then tunoonya, we are looking for 10 marketeers abawala n'abalenzi 10 marketeers ng'asobola okumarketinga bajje bewandiise mu Powesa ba agent ng'oyagala okubeera agent. Passport abaana tubayambako zikola bw'aba tagiina n'endagamuntu tujja bayambako okuzifuna bwe baba tebaziina. N'amasomero ag'enjawulo gongedde okwewandiisa mu mwoleso guno nga bagenda kulaga ensi amasomero be gakola naddala eby'emikono ng'ekigendererwa kya kukendeeza ku bbula lya mirimu. Mu bano mwe muli Victoria's Education Services era okusinziira ku Ssentongo Betty omusomesa ku ssomero eryo agambye nti Powesa yayambako dda mu kutandika okusomesa abaana abato eby'emikono nga ekibakomezaawo kwe kulaga ensi bwe batuuse mu kubangula abaana b'eggwanga. Ojja kubisanga mu CBS mu mwoleso gwa CBS ogwa Powesa. Jangu tukunnyonnyole ojja kunsangayo nze Teacher Betty nkunnyonnyole bulungi byonna bye tusobola okukola ku mwana. Omwoleso gwa CBS Powesa gwa kutandika ku Lwokubiri okwosa enkya ng'ennaku z'omwezi 17 mu Lubiri lwa Beene Mengo. Abasawo abakugu balabudde ku kirwadde ennamuzi Ssekyongedde okwekaalisiza mu bakyala ebiro bino ne kibalemesa n'okuzaala nga kiyitibwa endometriosis. Ekirwadde kino endometriosis bwe kikwata omukyala alumizibwa nnyo bw'atuuka mu nnaku zaabwe ez'akasanvu kisensera ne kikosa nnabaana era kifuuse kizibu nnyo eri abaana abawala ensangi zino nga kibalemesa okufuna embuto abamu ne bafuukira ddala bagumba. Nalukwago Fino omusawo omukugu mu kujjanjaba ekirwadde ekyo agambye nti ekirwadde kireeta obulumi bungi. Nabaana erina akabubi ako ak'omunda ke tuyita endometrium. Akabubi ako weesanganga mu bantu abamu kakula mu bitundu ebirala eby'omubiri ebitali ku nabaana. Kasobola okukula mu mawugwe, kasobola okukula mu kibumba, kasobola okukula mu maaso, kasobola okukula mu kundi, bifo eby'enjawulo ebyenda, naye nga buli mukyala lwagenda mu periods. Akabubi kano buli we kaakwatira oba buli gye kaakula atonya omusaayi nti weesanga omusaayi guno bwe gutonya yonna gye kali omusaayi guno guba teguyina ngeri gye gufuluma. Bwe kaba nga kali kungulu nti oba kali mu maaso oba kali mu nnyindo omuntu ono ajja kutandika okutonya ogwo omusaayi. Abantu bano babeera n'obulumi bungi obusukkako ku bulumi obwa bulijjo. Asobola n'obufuna nga tannabagendamu ng'anaatera okugendamu. Nalukwa agambye nti obujjanjabi bw'ekirwadde kino mu Uganda bukyali buzibu nnyo ate abasawo b'abakyala bangi tebabumanyi so nga ate butwala obwanana bw'ensimbi okulongoosa omukyala. Mu mbeera y'abasawo abakugu bano mu kibiina ekibagatte ekya Endometriosis Foundation Uganda bateesiteesa okudduka emisinde mu bunabyalo ku Old Kampala Secondary School ennaku z'omwezi 28 omwezi guno okumanyisa abantu ku kirwadde kino ekikambwe era ku olwo walibaayo n'emisomo. Nagawa Grace yali akwatiddwa ku kirwadde kino agamba nti amazeeko obuvubuka bwe mu bulumi obutagambika okutuuka lwe yazuula ababutegeera. Agambye nti oluvannyuma yalongoosebwa ku muliraano e Kenya kyokka ne bakamutema nti ayinza obutasobola kuzaala. Nali ku ssomero ne mpulira obulumi bungi nnyo so nafulumanga omusaayi ng'ogwange teguli red wabula nga gwa black clots.
era nabeeranga mbulumi obwo ne ntandika okuva ku panado gwe nazoogerako ne ngenda ku bupeko obulala bwe bayita diclofenac naye batandika okuzijanjaba UTI nga bakebera omusiba ne bajjanjaba UTI tiwesanga nti abakyala abaana bangi abali eyo n'ogenda mu ddwaliro ne bakutreatinga UTI ezo ezitakoma so banafunanga antibiotics kwegamba neeyongera okula nempeza emyaka 22-23 netandika okulaba bagynecologists ne batandika okumpa diagnosis PID okugezaako okujjanjaba nafuna empisa ezo okumala ndowooza emyaka ng'ena. Wano mu Uganda tewannabaawo kunoonyereza kumala okuzuula omuwendo omutuufu ogw'abo abasumbibwa ekirwadde ekyo wabula kiteeberezebwa nti abakazi ebitundu 2 ku 10 ku buli 100 bawangala n'ekirwadde ekyo. Obwakabaka bwa Buganda bwongedde okunga abantu ba Ssaabasajja okukuuma obutiribiri obuwangwa n'ennono za Buganda ate n'okubyagazisa omugigi omuto. Minisita w'ebyobuwangwa ennono embiri n'ebyokwerinda ow'ekitiibwa Dr. Anthony Wamala ategeezezza nti obuwangwa buddiridde nnyo naddala mu miti emito nga n'abamu batuuse n'okulowooza nti byakweraguza. Owekitiibwa Wamala asinzidde ku Bat Valley Theatre oluvannyuma lw'okulaba omuzannyo ogukwata ku buwangwa ogutuumiddwa Zooboota oguzannyiddwa aba Afri Talent ne Arena Talents n'asaba abakwatibwako okwongera okulambika abaana mu by'ennono awatali kubatiisa. Ensonga eno nzize njogerako nnyo tetuyinza kwagazisa abaana bavubuka buwangwa nga tetubutereezezza. Okubeera obuwangwa tekitegeeza nti oyambala ebintu ebitatuukana na mulembe. Bajjajjaffe bwe baakomaga olubugo ng'oba olaba engoye nalwo lulimu kiraasi. Waliyo bye bayita ebitentegere ne wabaayo n'embugo ezambalwa nga mbugo ddala nnungi nga ngoye nnungi. Nolwekyo ekyokuyiga ekikulu ennyo kyenjagala okuggyayo nti bwe tuba bakwagazisa abaana baffe ebyobuwangwa